Abalamuzi okusalawo okudda ku mirimu gyabwe olunaku lw'enkya bakyogedde mu lukuŋŋaano lw'enjawulo lwe batuuzizza kkooti enkulu mu Kampala ng'olukuŋŋaano lwetabiddwamu abalamuzi ku mitendera gyonna nga lugendereddwamu okusalawo abadda ku mirimu oba nedda. Olukuŋŋaano lwetabiddwamu Ssaabalamuzi Katulebe akulira abalamuzi ba kkooti enkulu y'Olukamba Bamwine n'amyuka Ssaabalamuzi Stephen Kavumako, minisita w'ensonga eza ssemateeka Gen.Otafiire n'akulira ekibiina ekigatta abalamuzi mu ggwanga Kaweesa. Bakira buli akwata akazindaalo ng'asaba abalamuzi okwekuba mu mitima baddemu okukola. Nga Ssaabalamuzi wadde ayogera akiikidde abalamuzi ensingo olw'okukimuteekako nti yeeyogerako yekka ng'atuuse embakulu nga ensonga laki bamwongeza omusaala n'omumyuka we olwo abasigadde ne batabongeza. As they say, the truth will always emerge. And in the meantime, the president your president has said, let's go back to work. I support him. All of us should go back to work and continue to serve the people and the Republic of Uganda. Ono ategeeza nti n'essente zamuwa ntono ddala okusinziira ku buwumbi omukaaga obwagabanyizibwa. And the amount of people at the treasury that it amounted to over 69 billion shillings over and above the MTF. And therefore, cabinet could not proceed with it. Agamba nti buli lwabadde ayogera n'ebekikwatako ensonga z'abalamuzi abadde aziteeka ku mwanjo ng'enfuna nnyingi abadde alwana n'okulaba nti omusaala gwabwe gwongezebwa. Ate minisita w'ensonga za ssemateeka yeeyamye okulaba ng'essiga eddamuzi lyetongola ng'ategeeza nti wakutwala ebbagula lya Justice Administration Bill mu Cabinet ku lunaku olwokutaano lwa wiiki ejja litwalibwe mu Parliament liteesebweko. Because very little of the bill was remaining, so that I can bring it to Parliament next week. Wano abalamuzi basinzidde ne bassa kimu ng'enkuyege nga bakkiriziganyiza okudda ku mirimu gyabwe okutandika lunaku olw'enkya ng'akulira ekibiina ekibagatta Kaweesa bw'annyonnyola. Naye nga ekikulu ennyo tulumirirwa abantu baffe ab'omu Uganda tusazeewo okuba n'enkya okuddamu okugulawo amakooti gaffe okuddamu baweereza. Wadde bakkiriza okudda ku mirimu Kaweesa ategeeza nti akeedimu kaabwe kakyagenda mu maaso nga gavumenti bagiwadde okutuusa nga 11 omwezi ogw'Okubiri okulaba ng'ensonga zaabwe bazikozeeko oba si kyo baakusalawo ekyenkomeredde. Industrial action yaffe ekyagenda mu maaso ne tugyongeddeyo ki tuwummuzaamu buwummuza tuwe gavumenti omwaganya okukola ku bintu twagisabye. Bano era basabe gavumenti webeeyingiza abalamuzi abapya okulonda kwabo abaliwo so si kubajja walala. Joseph Innocent Ssenfuma ne Sham Shad Nalujja bakisakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV.